gwe yakegatta ku Kedde TV ekyali program abanoonya. Okuva lwena kufuna nakimanyira wontize nalifunye mukwano gwange. Amanya gange Nzabimana Emmanuel, mbeera Bugolobye, neddira ente kati ndina emyaka 32 emyaka 32 noonya omukyala omuwanvu kansingako obuwanvu netaaga omukyala omuneneko nga si munene nnyo ali mu size enene naye nga si nene nnyo naye nga nsingako obuwanvuko katono. Omukyala gwe netaaga abalabise tunasobola okukwatagana obulungi. Saagala omukyala nga muyaaye alimu abawala nga bayaaye nnyo, so netaaga omuwala omulungi alina empisa nga tusobola kukwatagana. Kati oyo aba alabise tusobola kunkubira ku simu yange, sobola kuba ku namba yange y'essimu 070 53 88 376. Bwana Mulenzi, kiki ekikusinze okukuwaliriza okujja mu mwoleso guno ogwa Bride and Groom? Omwoleso guno naguwulidde badde sigumanyi, mbadde ku mulimu nga nkola. Ndina omulimu gwenkola nsala ebimuli by'omugaga wange wano mu Kampala. Nkola ako kalimo naye nga kampa sente. Kati nategedde omwoleso guno nensaba mukama wange nampa permission y'okujja gulambula, nange nzize n'endambula era naawe nengufuna nitwogeramu. Gano yagala ukigale? Ninjagala nkigalire ddala nve wano nga kyonna giteredde. Ubeera ludda? Mbeera wano e Bugolobye ngaawo ekyambuka Emboya ku Barracks. Kakati wali owasizaako? Sinaba kuwasaako. Ebyomukwano bisanze? Ebyomukwano oluusi bibeera birungi naye nga nali nfunyeko omuwala n'aleeta ebintu by'obuyaaye angamba amusindike transport, oluusi ngimusindikira tajja. Kati awo nensalako nkole ki twawukane naye saabeera naye just ebya girlfriend. Naye saabeera naye kati omuwala naye yagenda ebweru nange nensigala nzeka. Kati muze ebbanga ki ng'onoonya? Ebbanga aliwerako emyaka nga 3 nga ndi awo ntudde naye nga ndindiridde omubeezi gwe nasobola kubeera naye. Somoze bakikosanze? Ogusomezebwa kungi oluusi abawala bali awo tebategerekeka, alimu abategerekeka si bonna naye nga ogusomoza kuba kungi, so kyembadde nja nsaba fune omuwala omutuufu gwe nsobola kukwatagana naye. Nze stampu nagikonamu tutayonze nagikonamu tayuya nagikonamu. Bisaanyizo ki by'otunuulidde byalina okuba nabyo? Ebisaanyizo asobola kuba nga muwala akola nga naye yeebezaawo ng'akola. Oyo muwala gwe njagala. Myaka ki? Emyaka ali mu 28 29 awo mu 3. Singa osazeewo okukola omukolo gw'embaga, motoka ki yandikutte omubabire okubeera nti otambuliramu? Emmotoka eri wano, ndaba emmotoka ziri 2. Nsobola akkiriza ng'eno naye simanyi kika kyayo bagita bali Prince Ways. Kati yo motoka nungi ku mbaga neriddako naye sobola kutuwerekera naye nungi. Kati zibi motoka nungi singa embaga ebaddewo mukama nga agiduwadde adukoledde embaga tusobola gufuna ng'ezo. Kati singa oba omufunye kiyinza kutwala ebbanga ki omwana w'abandi omukuba embaga? Okusinziira mu nteekateeka zange mukama omuntu yasalawo, mukama yatusalirawo tusooka ne tufuna sente. Sente we zirabike mu ezo saawa mukama nga atuwadde tusobola kukola embaga.
naye nga ziba teziriwo ezo saawa tukkiriza Katonda nga we tukola nga we tutereka Mukama n'atuwa embaga yaffe. Gamba naawe ebintu obikwasa Mukama? Nange ndi wa Katonda, nange ndi mulokole nsaba Katonda mpa omulungi gwe nsobola kwatagana naye alina empisa ennungi nga mukkiriza naye nga mulokole, awo nsobola kwatagana naye. Oli mu kyama ki? Ekyama nange nkyetegeera nkiwulira kubanga nange omukwano ngumukuumidde bulungi, abaze naye ng'agulina omukwano tujja kwatagana bulungi. Abakwetaaze bakufunye batya? Enamba yange eri 070 53 88 376. Ibaddiremu 070 53 88 376. Bete tubulidde kubikwata ku bulamu. Obulamu omuwala oyo abaaze nga dukwataganye tugenda nitusooka kwekebeza omusaayi, ekyo kyekikulu mu bulamu, nenze manya ti saawa zino ndi bulungi sirina buzibu. Mu kaseera kano kankutwale butereevu mu kanyomero kaffe ak'entanda y'abaagala. Ekigambo buntu bulamu mu relationship oba kugwa omuntu anoonya mulekerawo okussako plastic faces, plastic smile, olwokuba nti ono omuntu yakulaba olwaleero omusajja atuwa mukazi wattu n'agwirana n'agamba nafunye ng'ajajinze kyasusse kulaba mu ntandikwa. Tupimemu mu bannaffe tubeetegereze nga tonnaba kugwirana. Ekigambo buntu bulamu tekiri kugabuga bisente, era sente sigemaka era sibe bufumbo. Kwe kwetowaza, kwe kusonyiwa, kwe kubuulirira oba okubuulirirwa, kwe kuwuliriza buli muntu tumuwa omukisa okuwulira sayidi ye, so si gwe kusalawo na kufuga. Ekigambo buntu bulamu tekikoma ku mwami wo oba ku mukyala wo gwe munna ng'anoonya. Manya ekigambo buntu bulamu kigatta famire yonna, kuba waliwo ennaku omwami w'omukyala zatagenda kubeerawo ng'ate olina abooluganda b'omuntu gwe wawasa oba gwe wafumbirwa balage kyekimu kye tuyita eggonjebwa. Nkubirira ngamba nti mu kumanya Katonda oba ojja kutya okuswala, mu kumanya Katonda oba ojja kuba ng'osonyiwa, kye bayita obuntu bulamu. Legala abaana b'osanzeewo, oyinza okuba omwami gw'ofumbiddwa omusanze n'abaana. Obuntu bulamu nabwo osobola bulagiraawo okwongera okunnyikiza munno nti munnange gwe nafunye nno alabika muntu ddala. Okugaba mu mukwano kirungi nnyo era kikulu, kiyamba okukuuma omukwano gwammwe nga gutambula bulungi. Munno muweeko, mugabireko ku byetaago, mukolere ku byetaago bye. Bwe kaba kagatto kalungi kamugulire. Enviiri asobola okunyira anti bagamba nti ekitooke kifansalira, asobola okubeera nti akulabikira bulungi oba oliawo n'okuweesa ekitiibwa mu bantu abalala bonna. Wano sijja kusukkawo ndi Philip Kaggwa tusinkane olw'omukaaga olujja essaawa 3 zennyini. Kamba siibulira mubeere bulungi. Mweraba.